tulina okwesabira ennyo n'okwekwatako Sheikh waffe Sheikh Kitti abadde ayogera ebigambo ebirungi, abadde ayogera ebigambo ebibwa amaanyi, abadde ayogera ebigambo ebisanyusa abantu era buli omu byandiyagadde okuwulira. Abadde ayogera ebigambo ebirungi ebyenkyukakyuka, ebyenkulaakulana era ebitambula okulaba nga Uganda yaffe efuna ettaffaali. Naye Sheikh waffe bamaze okuba nga awambibwa olunaku olwaleero. Tetumanyi lwaki Museveni atya nnyo naddala abantu nga bano abavaayo ne boogera ekituufu. Omanyi wano twalina mukwano gwaffe Sheikh Nuhu Muzaata batte, ffenna twamulaba mukwano gwaffe yafa mu bintu ebitategeerekeka, twasigaza questions nnyingi nga mukwano gwaffe Sheikh Muzaata afudde. Naye kaakati ekitujjako enviiri ku mutwe be bano abantu bagenda mu maaso n'okuvaayo nga boogera ebyo Sheikh Muzaata bye yalinga ayogera era nga babbula abantu amaaso. Tetumanyi lwaki Mwai Museveni tayagala bantu babbula abantu maaso era bamulabikira bubi. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti buli kimu kitambula naye buli kimu naffe tukirabira kigendera ddala mu maaso. Era buli kimu kirina entandikwa ate era n'enkomerero yaakyo. Ye Mwai Museveni ayinza olowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byayogera nti bya just naye bino ebintu bigendera ddala. Sheikh abadde ayogera wakati nga Sheikh abula abantu maaso. Sheikh bategeeza nti abantu abamu bo balowooza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine is just there, alina kubeera awo bwatyo talina kyamaanyi kyayinza kuzzaako. Naye baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza nti akaseera ka Museveni kaweddeko. Museveni ne bw'anaayagala okukola otya, Museveni ne bw'anaayagala okugaana, Museveni ne bw'anaayagala okugamba nti tekijja kukola. Mukwano gwange, twongera omujjukiza nti buli kimu kirina entandikwa ate era n'enkomerero. Tukkiriza, ffe tulina okukkiriza nti bino byonna weewaawo bigenda mu maaso n'okolebwa, naye ajja byejjusa. One time Museveni ajja kwejjusa byakola. Era one time Museveni ajja kuwulira obulumi bannayuganda babadde bayitamu era ajja kukakasa nti ddala kituufu tulina okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tukyusa enkyukakyuka era nga eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. Tweyongerera obajjukiza baganda baffe era abantu baffe nti ffe tukwate we tukutte twongere okunyweza. Bujja fuuka lufumo. Sheikh Kitti twongere omusabira yonna gye bamututte, yonna gy'agenze, Mukama amukulembere ate era Mukama amusuuse. Manyi bano tebakuviirako awo, tosobola kuvaako nga tofunye ekisago oba wadde ekintu kyonna. Ne tusuubira nti ajja kubeera bulungi era ajja kubeera mulamu. Ataakomewo atugamba ebigambo ebirungi. Kintu akakande yawambibwa gye buvuddeko. Waliwo amaloboozi mangi gempulidde weewunye nga n'agasinga gava mu bannaffe abasiraamu. Sheikh waffe tukyakwagala nnyo, teweepampalika ku gavumenti egenda kutta. Toyina kyoli ku gavumenti ekkuba amasasi ne watabaawo kibeerawo ensi n'esigala ng'egenda mu maaso. Sheikh Kitti oyina abaana, lowooza kuboolireko abaana bo nga bamulekwa abatayinaako mwasirizi. Sheikh Kitti ejjinja waaliyo omusajja bamuyitanga Dokturu yayinanga amaanyi nga Saudi Arabia esobola okulangira nti idi tugenda gisaala lwa mukaaga yo olw'amaanyi g'amangi gaalina n'agamba nti ffe ejjinja tugenda gisaala ku Mmande era mwana wattu ne guba. Gavumenti yakuba Dokturu w'ejjinja amasasi n'emusaanyaawo, ensi yasigala egenda mu maaso era mpaawo kyaba. Sheikh Kitti genda mpola gavumenti bano abali mu kukuwaga ekinene nnyo kye bajja okukola kyakujja kuziika, naye mpaawo alimanya abaana ba Sheikh Kitti balidde ki, alimanya abaana ba Sheikh Kitti basomye batya. Sheikh Kitti genda mpola gavumenti egenda kukuba amasasi ekutte kituufu. Yalibanga Sheikh Mudin Kitti bagenda mukuba amasasi bamutte, naye bagenda kumutta lwakubanga gwamulekeredde. Bagenda mutta lwakubanga gwaganye okugatta ku ddoboozi lye. Bagenda kumutta lwa nsonga nti weefudde zirindabo olwange. Bagenda mutta lwa nsonga ensonga gyaliko ya busiraamu bonna n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu, naye mugifudde ye ng'omuntu.
bagenda kumutta lwa nsonga mumufudde enkoko enjeru nti yalabika yokka mu nsonga zonna ezirwanyisa gavumenti wakati mu kutuubula abasiraamu n'eddembe ly'obuntu gattako eri abannayuganda bonna okutwaliza awamu. Golowooza nti obwo obudde bw'omala nga weetunuzzaamu essibu ng'odiscouraginga Sheikh Kitti ku nsonga entuufu, lwaki si bwe budde bw'omala ng'obuulira gavumenti ekintu ekituufu eky'okukola? Oba oyinza okugamba nti Sheikh Kitti mukambwe nnyo, naye gwe w'omalira okumubuulirira gwe ng'ayogera obulungi osobola okwogerako ng'okomekkereza vidiyo mw'onenyeza Kitti. Osobola okwogerako ne gavumenti ng'ogibuuza ensonga nti naye ffe abasiraamu twakola ki? Kubanga nze nandirowoozezza nti ekikuleese okwogera ne Sheikh Kitti lwa nsonga nti gw'oyogera bulungi era asobola okukuwuliriza, oba ekikwetunuzaamu essimu oyogereko ne Sheikh Kitti ku lw'obulamu bwe lwa nsonga nti gw'oyogera bulungi era asobola okukuwuliriza. Sheikh Kitti omutaamuufu ati bw'aba asobola okuwuliriza gw'ayogera obulungi, lwaki w'omala okumunenyeza? Tenne gavumenti togibangizaamu omulamwa guno Sheikh Kitti gw'aliko. Abaana mu masomero singa beegatta wamu ne bagamba nti tukooye endi embi, essomero lyonna ne lisitukira awatali kwesosolamu nti mu kibiina oba S6, S5, S4 paka ku S1 nga bonna boogera eddoboozi limu nti tukooye endi embi, maama newankubadde Dimansita agoba ku ssomero agoba ani aleka ani? Era bw'awulira ng'amaloboozi gonna geegasse wamu ku nsonga nti tukooye endi embi, either abakyusiza ku ndya oba n'ababuulira ennaku mwe banaaliirangako obulungi oba n'abannyonnyola ensonga, lwaki bulijjo balya bubi? Kubanga Dimansita talina maanyi gagoba baana bonna ku ssomero. Kubanga bw'ogoba abaana bonna ku ssomero kitegeeza n'essomero obeera oliggadde. Naye omuyizi singa anaabeera omu nga kyayogerako mwana wattu kigasa bonna naye ng'akirimu bw'omu, automatically Dimansita agenda kuyita omuzadde w'omwana amugambe twala omwana wo tetukyamusobola kubanga ajeemesa abayizi baffe. Kakati olunaku olwaleero Kitti bw'avaayo n'abanja musiraamu munne oba Kitti bw'avaayo n'ayogera ku ddembe ly'obuntu erityoboolebwa, gw'omusiraamu ne weetunuzaamu essimu ng'ekikuleese kumunenya nti va ku gavumenti egenda kukusaanyaawo, oba owadde ensonga gavumenti lwaki Kitti balina okumutta. Era Kitti n'afa olunaku olwaleero sheeyi waffe oyo, gavumenti si egenda okuba ng'emusse. Mwe basiraamu banne mwe mugenda okuba nga mumusse kubanga muli mu kuwa gavumenti nsonga lwaki erina okumutta. Gavumenti bw'ewulira Sheikh Kitti ng'abanja sheeyi munne, musiraamu munne gwe n'ovaayo n'onenya Sheikh Kitti nti gavumenti egenda kutta, kitegeeza gavumenti oba ogiwadde ensonga lwaki erina okumutta nga mmwe temunnabuuka kubanga mugiraze nti temunnabuuka. Kino Kitti kyali mu kkola alinga ng'omukozi mu kampani alwanirira abakozi banne babongeze ku misaala kubanga ebyetaago byeyongedde. Abasinga mwayingira kampani nga temunnazaala, abasinga mwayingira kampani nga temunnatandika kuweerera, naye omusaala gwe babawanga nga temunnazaala era nga temunnatandika kuweerera gwe gukyabaweebwa essaawa eno. Mukozi munnammwe n'abagamba nti bannange mujje tusitule eddoboozi lyaffe tugambe ku bakama baffe, kubanga muli mu WhatsApp group yammwe ne bakama bammwe oluusi mwe bali. Mujje tusitule eddoboozi lyaffe tusabe bakama baffe mu mutima mulungi nti tusaba kutwongeza ku musaala. Kakati gwe aweereza ka voice note akaddako bwe kabaamu ekigambo nti maama nedda, bwe tunaabagamba ne banyiiga ate ne batugobera ddala, ne wabaawo abantu abalala bakigula mu kampuni nga nabo boogera ensonga y'emu, kitegeeza nti muba mu kugoba munnammwe mu kampani mu lukujjukujju kubanga ensonga gy'aleese ebadde egasa mmwe mwenna. Nejjukira nti buli kampani eyagala nnyo leba aleme kubeerawo ebbeeyi. Kyova olaba kampani ezimu ziva mu nsi zaayo ze zimanyi ewali leba ow'amaanyi ne zijja mu Uganda ewali leba omutono. Kakati kampuni yonna bwekuwulira mu WhatsApp group ng'ogamba bakozi banno nti banne tusabe bakama baffe batwongezeko ku musaala olw'ebyetaago, amaloboozi gano agaddako bwe gaba 10 nga kampani erimu abakozi 15
nenga gagamba nti munnanga nti bayinza otugoba bwe banaatugoba baana baffe banaalyawa kana akatono tujja tugumirako nga bwe tulinda ekinene kyetunoonya bakama abo bo bawadde ensonga lwaki ona lweyizinze voice mu WhatsApp group y'okubongeza omusaala alina okugoba kubanga bakiraba nti ensigo gyali mu basi gamu tennabayingira bwe kibanga gume 10 limuwakanyiza nga bali abataano basirise kabonera ak'essimbalaala nti bali abataano baguze idea ye naye mmwe 10 musirise kagoba onoomu ne bali abataano bakitegeere nti wooyogerera ku nsonga y'omusaala mu kampani eno ogoberwawo mbagirawo. So bana abasiramu be bali mu kutta Kitti be bali mu goba Sheikh Kitti omusiramu ne weetunuzaamu essimu ng'ogamba Kitti bwe bagenda okumutteera bw'omwagala ennyo Kitti yajjanga omuweereza mu bimu bye yajja okuweereza okunyigirizibwa ky'ogamba abasiraamu tebanyigirizibwa leka Kitti kale abeere saddaaka y'obusiraamu oba osanga leka kale waakiri abeere saddaaka y'obusiraamu bw'oba tosobola gatta ddoboozi ly'okulirye keep quiet kubanga eryo lyoli mu kugattako teriyamba ye wabula litta ye bwe gwani Shafiiki eyeetunuzaamu essimu Museveni n'okulaba ng'onenya Kitti olw'okubanja musiraamu munno eyawambiddwa era Museveni agenda kugamba nti tebannabuuka abasiraamu Kitti aveewo ng'ensigo ye tennayandaala. Gwe bw'oba owulira nti Kitti weesisiwala ku lwa kubanga mugamba mubyogera ku lwa bulungi bwe bw'oba owulira ng'ebigambo Kitti byayogerako bikwesisiwaza kyekikulaga nti mu system gye tulimu nfu kubanga Kitti mu bigambo byayogera temuli kuwemula temuli kuvuma kakati eno system enfu Kitti mwayogerera nti lwaki mutuwamba noga nti bagenda mutta yo tukoze tutya okugijjawo era baani abo abanagijjawo ewatali kuyiwa musaayi abasiraamu ne bafa abasiraamu ne bawambibwa abasiraamu ne balemazibwa abasiraamu ne battibwa amaka n'ofuna omukisa ofunye omuzindaalo gujja gubikwogereko actually ofunye akatadooba mu kibuyaga kunta ate gwayagala okukazikiza naye abasiraamu b'Uganda mutegeera bulungi mulebe mwetunuulira. Imagine nga mizikiti gyonna tewaliiwo samoni yankolebwa ng'eyogera ku Sheikh Twaha Kakande eyawambiddwa nga bonna beekutedde beezinzeeko we yafunye omukisa ogwogerwako emmundu ate agitunuuliza Kitti mu kumudiscouraginga nga bye bagenda omutta kyokka nga ate kino kyalowooza nti discouraging kiwa omulaba obuvumu okuttira ddala Kitti nti bano tebannabuuka tumugjewo. Gavumenti lwaki ogiwa omwaganyi okulowooza nti ye nannyini bulamu bwo ne mukeera mu matumbi g'obudde mbuŋŋenze saba Allah bulamu ne muddayo ekiro ne musaba ow'ekitiibwa Allah obulamu essaawa eno koze eriwo y'emu ku nsonga lwaki musaala ate mutya ekitonde ekitaabatonda mutiiririra Allah wammwe Allah waffe mumutiiririra gwolowooza nti Kitti byayogera yabyogera oba olowooza Allah yatondako ku muntu nga tamanyi byalikola buli Kitti kyayogera Katonda yakimuteekamu kubanga ye yalengera nti walibaawo obwetaavu bw'okukyogera. Kakati musiraamu munne yalibaddewo nti sabula oba Sheikh kyokola kyekituufu ekimala kimala kuba siraamu be balemazza be bawambye be basse be bawambiddeko ebyabwe nga n'abalala bakyali luzira owulira nga gwe tonnakoowa kutuuka ku stage eyogera ku nsonga kyokka nga bukulagira nti bw'olaba ekikyamu kitunuulire bwe kigaana okukyuka ng'okitunuulizza eriiso kyogereko bwe kigaana okukyuka kikwateko. Tuli mu stage ndowooza ey'okukwatako kubanga obusiraamu essaawa eno bufutyankiddwa nnyo mu Uganda era bukkakkanyiziddwa nnyo n'abali mu nzikiriza eyo. Tuli mu mbeera y'okukwata ku mulabe wabula ate gw'oli kwayogera omudiscouraginga kyokka nga bw'omusetinga abasajja basobole okumusaanya. Abasiraamu muddeemu amagezi. Shafiiki kyekikwetunuzaamu essimu ng'onenya Kitti kale yalibaddeko Peetero naye ate era Peetero bw'anaabaako erinnya erirepresentinga muzimu ku tribe za Uganda
njagamba nti ono musiru naye abeetunuzaamu amasimu beba Shafiki beba Abdurrahman beba Twaha beba ani beba Swaibu abeetunuzaamu amasimu kugamba Kitinga gavumenti wegenda okumutta gwe kyogamba obojjukiza Kitti oba obojjukiza gavumenti nti erina okumutta kubanga ne gavumenti ogiwadde ensonga nti olaba ne bamulabye nti wano Kitti asussa ate oluffe bannannyini mundu bannannyini busobozi bannannyini ssente kibanga bwe nnaatuula ku live wano ne ŋŋamba lumbuye byoyogera bigenda kukuttisa lumbuye munnange weegendereze byoyogera bigenda kukuttisa mbeera mu kuyamba lumbuye ku lwa safety ye oba mpa gavumenti nsonga lwaki erina okutta lumbuye Sheikh Kitti bw'afa olunaku olwaleero abasiraamu mugenda kuba mu contributing ebitundu 9 ku buli 100 mu nfaaye lwa nsonga mukimuleseemu bw'omu kyekisooka wakati mu kumukimulekamu obw'omu bwe mujja temwogera ku Sheikh oba nsonga gya raisins nti Sheikh Twaha akakande ateebwe wabula mujjukiza ye nga gavumenti bwegenda okumutta olwo simmwe muba mujjukiza olwo muba mu kujjukiza ye okwegendereza gavumenti oba muba mu kujjukiza gavumenti okusaanyawo Kitti manya omuntu ayinza okujja ng'alinga ng'akuwoninga bannaye yeeko weegendereze gavumenti naye ng'akireetedde mu public mu bufunze ng'ali mu kugamba gavumenti ate yeegendereze ggwe Kitti asaala esswala 5 omuli ne zissunna Kitti asaala ejjuma era agisaaza asaala lwakuba akimanya agenda kufa tiyatondebwa kubeera ku nsi nabagamba nti omuntu bw'agenda mu yeekaalu ya Katonda oba agenda mu muzikiti aba ateeka ku akawunti ye ey'emagombe nga naabwe bw'onaabeera ne akawunti eya simanya mugiyita batya fixed deposit ebeeti eyo zino zi current account kojja ezigula emmotoka kojja eziweerera abaana kojja ezikola ki kojja ezikola ki account ekikanga ekyo kyokka ate bw'obeera mukozi ng'olina kampani ekusasula omusaala n'obeerawo n'akawunti eya NSSF akawunti eya NSSF ebeera yakuyamba mu bukadde kyokka akawunti eno eweerera abaana simanyi ey'omusentinale ebeera yakuyamba mu buvubuka oba ku bizibu eby'obuliwo kakati omuntu bw'omulaba ng'agenze mu muzikiti aba alinda nsonda nnyaka mwana Adamu kaaba yeeteekerateekera omuntu bw'aba agenda mu muzikiti aba agula kafalisooke kaalyebakako mu kabbuli omuntu bw'agenda mu muzikiti aba agula yakaanaamumulisiza mu kabbuli omuntu bw'agenda mu muzikiti aba agula ntebe gy'anaatuulamu mu kabbuli omuntu bw'agenda mu muzikiti aba agula ebizibu byonna ebirina okubeera mu kabbuli bifuuka amasanyu Kitti akimanyi nti alina okufa y'ensonga lwaki asaala yali agudde ejjuma ng'oggyeko ng'ali ku nnyonyi yali agudde swala bw'aba tagwa jjuma nga tagwa swala ate gwe omujjukiza ota Kitti nti ogenda kufa oba balina okutta Kitti yalitandise okusaala ng'awezezza emyaka 6 naye ensonga lwaki yatandika okusaala okuva ng'ali muto kubanga yakitegeera nti essaawa yonna guggwamu kakati Kitti akimanyi nti essaawa yonna guggwamu era nga tasikipinga swala ya dhuuli kubanga tamanyi oba eyasuli anaagituukako ate omulago otya nti okufako kusembedde nga te mu buli kyakola akikola lwakuba okufa kwe kusembedde bwe tutewe batutuddeko ne weebuuza nti kakati bw'ataabe Kitti anaabaani njagala okijja ku Kitti ogambe nti naye bw'ataabe nze anaabaani ani agenda otwogereranga ku nsonga zino ffenna bwe tuneetuulako imagine ng'abeetunuzaamu essimu musajja alina ne swigida neneti ng'agamba musajja munne nti abasajja bagenda kutta lwaki Mukama yayonoona ebbumba lye ng'abawumbako omuwunda gw'abasajja oba obuleku obwo n'atababumba nga bakazi musajja noga musajja munno nti abasajja bagenda kutta gwe kyogamba baba abasajja ffe ne tusobola kubatta oba enteekateeka zaabwe embi
Gwe kuba pikichanga mwenna abasiraamu mukunganye ne muga where is Sheikh Kande nga buli swale ya jama buli swale ya juma mwebuuza abasiraamu twakola ki Museveni kati Museveni agobani ku nsi aleke kaani agobeko musiraamu ki ku nsi aleke kaani nga bwe nakugambye nti omuyizi ku ssomero we beekalakaasa nga bonna bagobani balekaani ekibattisa abasiraamu lwa nsonga temusitukira wamu nga kitole okuraisinga ensonga yammwe Kamoga bwagiraisinga mwe muvaayo kumulumiriza nti mutujju ono bwagiraisinga mwe muvaayo kumulumiriza nti alina amalala era yagadde nnyo obwa sereepu ono bwagiraisinga nga mugamba nti bannaye gundi yagenze mu byobufuzi ono bwagiraisinga nti abaana bo bagenda kufa mu bufunze kitimu kimulesemba mugobe ku nsi yekka naye ng'ate singa mwenna musitukanga abaana b'essomero oba abakozi mu kampani titwagala twongeza misaala automatically kampani erwaningira ku bakozi essomero lirwaningira ku bayizi tebagenda bagoba ono balekaani oba ku ssomero bagobeko omuyizi bagobe abayizi bonna bagobeko ono nono balekaani ng'ate abayizi bonna ebibiina byonna byasituse bwe bisituka byonna ensonga y'eba egenda okukolwako ne wumma singa erisituka yonna ensonga y'okuwamba abasiraamu egenda kukolwako ejja kutereezebwa kubanga Kibuli yonna bwesituka mama battaani balekaani mukadde Kampala yonna bwasituka bagobaani balekaani ekijjinja byonna bwe gisituka district za Uganda zonna ne muzikunga nti ku Juma bwe musaala mwogere ku Sheikh Kande Awambidwa battaani balekaani bawambaani balekaani naye osanga omukkiriza ng'agamba nti ow'ekitiibwa Allah yagereera yaweera yajjawo ate nga yabutaabutaana osoma biki kati olwo osinza biki osaalira ki nga ne Allah ogw'osinza omubuusabuusa tonnakkiriza nti ye nannyini bulamu kiti Katonda bwe yali amuwa omumwa yagumuwa ng'agumuweereddeko ebyokugukozesa ebisukka kulya emmere n'okubuuza ku bantu nti assalaamu alaikum n'okusomesa ebiri mu Qur'ani kubanga Qur'ani yawandiikibwa okusinziira ku biriba mu nsi Allah yagituwandiikira oba yagituweereza okusinziira ku biriba mu nsi ebiriba mu nsi ebyo bigenda gonjoolwa baani nga si mmwe eva ensonga zammwe ne muzisabiranga dduwa ow'ekitiibwa Allah tutaase kawenkene ow'ekitiibwa musabira na Mukama imagine Allah atunuulira abantu be yawa emikono n'amagulu Allah atunuulira abantu be yawa emimwa nga bamanyi nti emimwa gyakugamba bugambi Allahu akibaru kyekyokka n'ekyo ekikulemesa okwogera Allahu akibaru osobola okukyogerako oyo ani ono yali amiru umma amiru dawula Kamoga bamukwatako mbu asomesa abaana obusiraamu kati gwe bw'oba olowooza nti emimwa gyo gyakwogera kigambo kya Allah ate bw'olikwatibwa olemesebwa okusomesa abaana ekigambo kya Allah era ogenda kudda Allah ajja bakolako Allah ajja bakomberako muba basomereddwa enkambwe Allah ojja kuba tomuwadde ensonga lwaki yakuwa emikono n'amagulu lwaki yakuwa emimwa nti girina okwogera ku bisukka ebyo by'osomesa wabula girina okwogera ne ku ebyo ebikunyigiriza Sheikh Kitti singa anaafa abamusse basiraamu banne bamulekeredde ensonga bagivuddeyo ng'omuntu kyokka wakati mu kumulekerera
beba vaya ate ne betunuzamu essimu gavumenti egenda kutta. Lwaki wa gavumenti ensonga okwekengera Kitti? Oba lwaki wa gavumenti ensonga okutta Kitti? Oba wano wakati wonenyiza Kitti ndi speed control nga gwe omwogezi omulungi ya controllinga speed era ayogeze simbo. Eno teekayo ku ddoboozi erigamba nti naye ate Kitti yayogerako bituufu gavumenti. Abasiraamu baabakola ki? Mutunyigiriza ne waakiri balancing eryato nene weetunuzaamu ssimu ng'ozze kulaga gavumenti bw'erina okutta musiraamu munno. Lero tulina bano basheyi abajja ne babotaabotanira emimbali ne babooga n'okubooga. Saabasajja yamuyita ne Saabasajja yamuyita ne Magalanya. Fe abasiraamu tukkirizibwa okwewasa wano basirise bagadadde. Ensonga entuufu tebazikoonako, bazunga buzunzi balinga abaliko lubaali abaluma. Kubanga era nabagamba era nkiddamu era ngenda kyekkaatiriza singa mwalimu obulungi obuli mu kuwasa ow'ekika kyo nga Allah asobola okukuweerako empeera ng'akoze sunna kyali badde oke. Oba singa kyali nti obutawasa wa kika kyo Allah agenda kukwokya omuliro siru kyali badde oke. Mwali buulidde enjiri yammwe. Naye kye muliko tekigatta ku busiraamu ate era ne bwe kibaawo nti tetwewasa tekitoola ku busiraamu naye kye musimbyeko amannyo. Ne mujjawulire naye yagala ennyanda yamuyita n'amagulu nnyanda musajja munnange musajja munnange. Magulu nnyondo mu Luwalabu kitegeeza ki? Kyekisooka. Magulu nnyondo mu Luwalabu kitegeeza weefuula atakiwulidde kiyiteko. Kubanga era tojja ga muzungu nti Katonda asinika ebinnyo. Astagfirullah. Tojja ga muzungu nti Katonda asinika ebinnyo akugambe nti nkutwala mu kkooti ovume Katonda. Tabimanyi ne byoyogedde. Kakati kino ekyamagulu nnyondo ekitali written wakati mu Qur'ani yaffe ey'ekitiibwa ennyo. Lwaki mukifuula ensonga? Ekyokwewasa ne mujja ne mukibuulirira sheyi n'okutuyana n'atuyana nga buliya kwewasa. Uyo baba teze ne kwizera mbuja kutta omwana we. Lweye njiri gye mubuulirira ey'ekisibo ekiwumba tuutu. Musirise essaawa eno mwenna mubunidde. Eyo si nsonga. Ono sheyi we Kayunga ebyo tasobola kubyogerako omujjegga. Oyo yavuma Ssaabasajja Kabaka. Ono sheyi ajja ng'alinga ng'omutamiivu emimbali. Oli n'abuuza musiraamu ayagala kumanya. Yasiramuse. Nzikirizibwa okugulya taata wange essanduuko singa abeera afudde nga Mukatuliki. Yamugamba Bakatuliki banne bamugulire. Talina Bakatuliki banne baaba we nga yetamanyi nti obusiraamu bwawa omuzadde n'omwana Fedro okwekolera ku nsonga zaabwe. Y'ensonga lwaki butugaana n'okutulawo oluganda olw'okubanga bannaffe si basiraamu era bwatugamba. Alidde embizo bakalekaleko okusinga oyo akutuddewo oluganda naye nze olunkutula ku kitange yennyini sikkirizibwa mugulya kibaawo bubaawo agenda agalamire. Era mumusabire kale Allah amusaasire ku lwanze kuba obulungi bw'abaana baffe oba obulongo bw'abaana baffe busobola okuweesa bakadde baffe jjana. Oba obubi bwaffe busobola okwokyesa bakadde baffe wansi mu kabbuli gye bali najja ng'alinga atamidde Bakatuliki banne bamugulire. Talina Bakatuliki banne bamugulire mu bukunze gw'omwana newabayo Juma ku olwo olina kugenda kusaala Juma tolina kuziika taata wa atali Mukatuliki atali musiraamu yabadde Omukristo. Ebyo babuulire eby'ekijegajega ne mubeera emimbali ne mubuulira enjiri ey'ekisiru obusiru etalinaamu yadde ensa n'amagezi naye nga ku nsonga ez'omuzinzi ku nsonga ez'omugaso ezaali bakwatiddeko awamu ffenna ng'abasiraamu muzituulidde tezibakwatako. Aho tewali wayogerako era okukwatibwa kwa kakande okuwambibwa kw'abasiraamu okutulugunyizibwa kw'abasiraamu n'okulemezebwa kw'abasiraamu tesobola kubeera discussion mu mizikiti gya Uganda. Ng'ekirina okubeera discussion kyekizibu ate munnange mmwe kye mwafuula obufuuzi ti Buganda nga Buganda yabadde ekizibu kyo nga Sseggwanga Loni Mutebi yabeera ddi ekizibu kyo obanga obuteewasa mu bika kyabeera ddi ekizibu kyo. Bye mujja ne mubuulira oba musooka kunywa mwenge nze nammwe ne mujja emimbali ku ntebe ya Allah ow'ekitiibwa ne mumenyaamenya nga society ne mukutula emikwano ne banneibaazi bammwe
banneighbours bammwe bo ne babawanga ekitiibwa olw'okussa ekitiibwa mu community. Kimunnange Swaibu aba agenda okujja okunkyalirako wadde nga nze Peetero nina okumuttira enkoko naye sinze nina okugisala. Kampita akaana kali katwaha kajje kagisale yakuwadde ekitiibwa. Nemmwe ne mubeerawo nga mwagala kwenenenganira mu community. Ne mubeerangawo nga mwagala kweyuzayuza mu community. Ne mubeerawo nga temuwa communities zammwe kitiibwa. Kyokka basiramu bannammwe babawamba era ne musirika twaligambye nti mulwanyisa Baganda bokka. Era twaligambye nti enkola z'Abaganda ze zitebatabakolera zokka era Kakande nayo yabadde tebakolera. Oba okukwatibwa kwa Kakande mwe kye kibakolera ng'Abasiraamu era y'ensonga lwaki musirise. Ne muddaawo ne mubuulira amawe mukirano kyovula mulwala zisikoseewo ze zitatadde. Kyovula muzaala abaana abalalu abatatadde. Abaana nga bazonto tebagatta bulungi. Kwate emwana ebukojja bw'abaayo akajjabangu kyokka nga ate ne kitaawe afuluma we wamu ebukojja omwana talina bukojja talina na kika omwana oyo anaasimattuka atya akajjabangu. Olowooza nti abazaala bazolo nga beezadde mu lwansonga ndi nteekateeka ya mizimu gya Buganda. Eba nteekateeka ya Katonda. Yensonga lwaki batukubiriza gwe yeekolera itongwa geno onoonyeeko mu byana by'abagagga ozaaleyo omwana asinga sika bukojja. Naye gwe omwana obukojja bwe obutobese n'ekika. So ng'omwana lwaki twagamba nga zaalako mu bagagga kyusaamu. Nze wemba omwavu omwana asike ku musaayi omugagga owamu agenda sika guliwa. Ono agenda sika guliwa gw'ozadde mu kika w'engongo ozadde mu w'engonge. Eri ye Masaka eno ye Jindi omusiru waliyo omulangira talina Luganda Kabaka. Waliyo omulangira talina Luganda Kabaka gwolooza ng'oggyeko bano abeetuuma ba Kimbugwe. Ne mubuulira enjiri ey'ekijegga enjiri ey'ekisiru kyokka nga waliwo ensonga kakati ngende eri mu ddiiro. Be baliwo ono Sheikh atunula ng'omutamiivu atunula ng'aloola ng'ali emimbali. N'otuuka n'okwagala okwawula omwana ne muzadde we. Akalulu kibanne bamugulire. Bale balina ssente. Akalulu kibanne bamugulire. Sambi kyawulye mba nkozi. Kale bino tabyogerako asirise busirisi. Ono yavuma Ssaabasajja Kabaka eddoboozi lye munnaye ly'amaanyi nnyo era lya muzinzi nga liri mu kuvuma Buganda n'ennono za Buganda. Kati asirisi talina kyayogera. Oyogera yeekolera ebino tojja bitegeera ddayo osoma eddiini. Bwe mba ngisoma kuwasa wa kika kyange empiseeko. Bwe mba ngisoma kuwasa wa kika kyange nabutawa community kitiibwa empiseeko. Bannaffe nubwe ne batuwanga ebitiibwa mu kussa ekitiibwa mu community. Kubanna bagamba n'omukristu okuttira embizi okumpi n'omuzikiti abatalina tteeka lyamenyi naye alina okukwatibwa n'aggyibwawo si kukwatibwa kusibwa wabula kujjawo bukyaye kubanga mukobuntu ekyo tekiriimu. Era towuliranga kakemettereddwa mmeme n'ateeka bukyaye ennyama eyo wadde mukristu ng'awala n'atya obusiraamu okumpi n'omuzikiti so nga ate akimanyi talina tteeka lyagenda kubanga amenya naye mukobuntu tekijja nsa. Basheyi ababuulira enjiri z'ekisiru mukimanye nti mukobuntu nako kakulu n'okussa ekitiibwa mu community nakyo kikulu. Community tegambye nti jangu osamire, tegambye nti jangu osaddaake, wabula ate yegambye ffe wano tetwewasa kiri mu nnono zaffe. Nze obusiraamu bunzikiriza, nze obusiraamu bunzikiriza, Saudi Arabia beewasa. Ne mubeeramu ebyo eby'ekisiru. Ddiini enzikiriza okuwasa ow'ekika kyange tagalirako mu mwana wa taatawo omuto. Lwaki owasawo engongo ow'ewala tagalirako mu baana ba taatawo omuto Lutaaya gwe Ssembatya gwe ŋŋamba. Gwe Kivumbi gwe ŋŋamba. Busiraamu bwe bukukkiriza okuwasa ow'engonge ne taatawo yazaala omuto. Lwaki kyekyo olaba nga kiba kisusseemu. Ekyo ekikulaga okusukka kwa kino wadde ng'obusiraamu bukikukkiriza ekyo kye tuyitaako obuntu community.
kyetuyita okulema okukola ebitajjansa okwesittaza community. Okwesittaza community mukumanya ne muganye kuteeka mu nkola kubanga era kumwe ababuulira ebyo sirabanga kawasizza mwana wa taata we muto. Era ne muba muzungira mu baabikaaya mmwe mukaddira ngange naye Masaka gye muzungira naye ng'ate baakukkiriza nti ne wali wasaawo. Kyekyo ekigaana okuwasaawo. Ekyo ekigaana okuwasaawo kye kirina n'okugaana okuwasa wali. Tokola nnyoma wano, towesitaza nnyo bantu. Naye ku kino mwenna musirise mugadadde, mutudde amatama ntengo mubunidde. Nze nali nno ndowooza Sheikh yavuma Ssaabasajja Kabaka anaaba musaale ku buli nsonga y'obusiraamu. Olaba avumye Kabaka bw'ati Museveni bw'anaddamu okujoonyesa abasiraamu anaamukola ki? Babuwe nga yalowooza ebirevu by'ayina ebingi bwe busiraamu. Basiraamu nsaba munsonyiwe, omusajja osimwagala. Nono Sheikh eyaddamu omusiraamu asiramuse gw'alina okunyweza obunyweza. Nti mukaddewo bw'aba afudde nga si musiraamu, lwaki omukkiriza okufa nga si musiraamu? Kuba ebyo yali ansa. Maama wo oba taata wo afudde si musiraamu, wagezaako maama wo yaleme kufa nga si musiraamu? Wabula yalibadde gezaako maama wo oba taata wo afe nga musiraamu. Nga gwe bwe wajja wano lwana nnyo osabe ow'ekitiibwa Allah ekisa kye yakuteekako ne kikuleeta wano kibakulemberemu nabo bajje wano. Yadda mu kutamiira bakatole kye banne bamugulire. Nze abonze omusiru ng'asomesa nze itongwa ansomesa eki kati aŋŋambe mbutongwa ki? Nze omusiru ansomesa eki? Answer yali simple. The answer was very simple. Bw'ombuuza nga nze imaamu atudde emimbali wakasiramuka n'oŋŋamba singa maama wange afa nga si musiraamu oba taata wange singa afa nga si musiraamu sikkirizibwa bagulira keesi. Very simple. Mugambe nga lwaki afa nga si musiraamu? Allah ye yakuteekako ekisa ne kikulembera okutuusa wano. Mwegayirira amuteekeko ekisa ate nga naye bw'omu